kolanga nnyo ku lugendo lwo nga bw'okola ku kayumbako. Tumanyi okukola kayumba. Pawulo akayita akasiisira. Ensiisira Pawulo agamba nti eriyabika. Ensiisira bwe rimala okwabizibwa omuntu w'omunda n'avaamu. So kikulu nnyo okunaaba, kikulu nnyo okulya, kikulu nnyo okwesiga ku kizigo, kikulu nnyo okwekyakazaamu, naye omuntu w'omunda mufengako nnyo, kubanga akayumba kano nga kamaze okuyikanga ne bwe bakuwa kizigo ki n'abakola ekizigo bennyini bamala akayumba ne kakunkumuka. Omukazi yali asinga okukola ebizigo ebikuuma abantu nga tebakaddiwa, mukazi mu Faransa, yafa ndowooza emyaka nga 3-4 egiyise. Yaleka obugagga obutalina alina, naye ebizigo byatunda yennyini byatuuka ekiseera nga tebikyamukolako. N'afa. Alina ennyingi n'alina entono, ffenna tujja kuddayo. Ate bw'oba ogenda tolina z'otwala, kyova olina ozinoonya ng'ozinoonya mu bulungi. Weewalenga nnyo omuntu agamba nti ssente agenda zifuna mu bulungi oba mu bubi. Nja zifuna oba ntya oyo muviire. Ffe tuzifunira ku ludda lumu lwa bulungi bwa Mukama. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tuzifunira ku ludda olwo. Tuteeka okukakasa nga ssente ze tufunye teziziba kkubo litutwala ka. Wano si weewaka, wano tuli ku bugenyi, wano tuli bayise. Tekyetaaga kyogerera nnyo. Abalina obuyinza obungi n'essente ennyingi bagenze tulaba, naye batusoose busoosi naffe tujja kgenda. Wano we tuli waaliwo abantu emyaka 2 ebyayita. Bakugamba tambula mu ng'Omuganda n'otambula, naye nga bonna b'oyogera bagenzi. Ne weerabira nti nawe osobola okufa n'ofuuka ate ekitalo ku balala. Tofera, tolimba, tobba, tokonjera, leka kwegula ng'olina b'osiiga enziro. Ng'ate bwe bagatambulamu ng'Omuganda ojja kujjayo bafu beereere. Gwe garanti ogijjawa nti olina gy'olaga, olyoke ogobesa omulala ku mulimu. Garanti ogijjawa. So ekyo tulina okuba nga tukimanyi.